omukazi Shiba Kalungi yavuddeyo n'agamba nti baagala okukola baagala okuleetawo kye tuyita copyright basobole okufuna mu nnyimba zaabwe baleme kubeera nga abasajja ba Abudumulasi nti Abudumulasi yayimba ennyimba nnyingi naye lwali talina adde n'ekikumi. Shiba Kalungi njagala okutegeeza nti ekiviirako abayimbi okwavuwala nga batandise okuseebengerera si butaba na tteeka eryo kubanga kummwe mwenna teriyo yajja mu music industry ng'asuubira okulya mu nnyimba ze ng'amaze okuyimba. Mwenna iwe ya agidi n'okuyingira music industry mukube ebivvulu mukole biki mufunemu kyekyabaleeta. Tewali yajja alowooza nti etteeka ligenda kujja tulye mu nnyimba nga tumaze okuyimba kubanga n'ennyimba zammwe temusobola kumala gaziryamu kubanga ennyimba zammwe ziri bubblegum music. Buli aluwuliriza emirundi 3 abatakyayagala ddowuliriza. Era abayinza okufuna mu kino ekintu bano abakadongo kamu Basebatta Bawalukagga ba David Lutalo ne bano ababbandi abo nabo bayinza okufuna mu kwenyimba zaabwe nazo ezimu tezikaddiwa nnyo ezirimu bisitole ebyo ez'okunyumya ebiboozi. So Shiba ekireetera abayimbi okwavuwala ngenda kikubuulira. 1 abayimbi okwagala okukuuma ebbeeyi gye bataliimu. Ti omuyimbi olukubayo oluyimba lumu abantu balandika olowooza nti munene nnyo nga bw'abadde mu vidiyo naye n'ayagala abalage ekifaananyi nti munene nga bwe yali mu vidiyo. Mu kifo ky'okugula poloti n'agula emmotoka, mu kifo ky'otandika okuzimba n'agula engoye, mu kifo ky'okunywa kasooda ng'awulira ke yeetaaga n'agula bereya abantu basobole okumulaba, mu kifo ky'okukola vidiyo ku mutendera gwa Uganda ayagala akole vidiyo ku mutendera guli international ng'oluyimba luli international nga naye kenyini tali international nga n'ebikolebwa omuntu ofuuka international tabirina. Kati ne beesanga nga musicians oba artists are competitors of themselves. One is a competitor of oneself. Kankyogere bwentyo. Ne beemalawo a self-destruction mission. Ne beemalawo. And the Ugandan National Music Federation is an agenda to self-destruct the industry. Nemwe ekyo temunnakiraba. Okitegeera. Ekyokubiri ekiviirako abayimbi waliwo ensonga gye mutannawabudde. Ensonga y'abapromota oba be tuyita bammaneja. Bammaneja be babba ssente z'abayimbi. Era byonna bimuteesa mugenda kumaliriza okubiteesa. Era abayimbi be bakozesa endagaano ng'ennyimba ezo asigala azifunako ng'ate gwe tozifunamu. Nga bw'olaba ekya Abitex kye yakozesezza okugoba Serena Bata ku nnyimba ze. Era ojja kufundika nga bagenda mu kkooti Abitex awangula Serena Bata. Kati gwe mbuulira ennyimba upya gundi etteeka lya copyright Serena Bata abaazifuniramu wa nga Abitex ya mulimu. Abitex yaziryamu. Walaba ba radio nga balwanagana ne Jeff, walaba Kama nga balwanagana ne B2C, walaba abantu abayimbi bangi naawe kenyini nga Shiba walwanagana ko ne Jeff. Kati endagaano zo ne Jeff zoogera ki? Kuba lino muleeta tteeka mukimanye mugenda kubeera circumambulated by the law. Tebikyalimu muze nyina abawagizi mugenda kuba mbijjeemu. Ekintu ekyokusatu ekigaana abayimbi okukula n'okubeera nti bamala okuyimba baavuwala nnyo ne babeera nga n'ekyokulya tebalina. Ekyokusatu eddogo erisusse mu music industry. Mweroga nnyo. Buli muyimbi waali awo aliko amagini nga mutwalo. Either tegannamutuukako nti akyaliko obukuumikuumi naye agezaako okwetambulira naye ng'essaawa yonna gamulinze gamunafuye gajje gamukwate. Kyova olabanga abava mu kuyimba bagenda kubyeyo kusenyambwa mannyo, abava mu kuyimba bagwa ddalu ne bazoliga ne mbatulamu rehabo mu njaga, abava mu kuyimba bagetinga depressed ne beekweka ne babulira ddala. Kati awo katuveewo nkutwaleko ewalala nnyabo Shiba, the Uganda National Music Federation is a wastage of time. Kubanga nze bwekitunuulira nze naliko mu ntalo za Uganda Movie Federation nali nkola CD kuzaaya awo twalinawo amaduuka naye Uganda Movie Federation abo Ahmed Rubo wabo ne Bazubairi ne baani I sat with them walo ki office kyaye bakiina ngano ku Nabugaba awo side awo butwabeeranga nabo ne tuvaawo ne tugenda ku UPRS ewa wasula yaliko
Isma Uganda Performance Rights Society. Nitandika tuzo obukukulu bajingo ba emi ba junior bani abenyimba abebina Uganda kyagenda ofundikira nga business zazayi zonna zifudde. Negenda ononyereze buli yali mu bintu ebyo simanya bikyaba bani bonna baggwawo. Ebina Uganda byagwa, bananyene firimu bagwa, abali abayimbi abakyoma omutwe bona oba protecting abayimbi n'enyimba nabo bagwa, abasigalawo tebayagala na kulingizaako mu kino. Bw'otunuulira nnyo ensonga yammwe eno eya Uganda simanya National Music Federation mugiyita simanya kuŋŋaanyizo lya association ne groups na biki. Naye ku board of governance tekuliko representatives of the associations. Tebaliko. Nti so and so are representing the simanya Uganda whatever association. So and so are representing the bichi association. Tebaliko. Kuliko akabondo kamwe. Abayina mwe tunulira mwenna abakulembera mukyayina yetu ite fuba. Kasajja fuba. Mwenna mukyayina fuba. Otunulira shibe ngeri gyoyogera n'abantu. Omukulembeze atayina sente ze mu kintu yakozesa sente ze n'amaanyi okuba ensiko n'ateekawo ekintu takkirizibwa kukozesa lulimi lukambwe. Kati mwenna nga association mulina ego eri against yourselves. Kuba bwe ntunuuliramu Kenzo suubira nti abayimbi bamukkiririzaamu. Ayina okuba ayina kye yabalimba bamukkiririzeemu. Naye bamutunuulira position gy'ali mbalaba tagigwana. Mu kuyimba sigamba walo ku leadership be balina okubeera awo waali. Nga bw'olaba big guy wamuyita Zigido simanya yatuulira biki bonna bakimanyi ne Shiba nabe kyekimu bakulwanyisa kyekimu. Era deep inside you bwe mutuula wansi mukimanyi. They don't believe you, they are just looking at you. Waliwo ekyabaleeta batuula awo. Kakati bembeera mwagala okukola rights zino muziriemu. Mulina okukiwa ebbanga ne mukirunning okumala emyaka nga5 ne kijja nga mulikiryamu mu maaso eyo naye nga papasire abalitandikira okubajja nabo kukifunamu. Kubanga bwe munaakiddusa speed kigenda bakuba kibamalewo. Kuba bw'okitunuulira kigasa nnyo abayimbi abanene ne kiziika abayimbi abato. Era eyo ebadde key factor mu kukikuba. Kuba kumwe naye mwali mwajja netteeka siriri abayamba okujja. Bwongo bwammwe n'abantu okubeera nti babayambako ku bwereere. Okitegeera. N'ekisembayo mutunuulire nnyo ba beneficiaries mu kintu kino. Mutunuulire nnyo companies emwogerako TV, radio bwe munaazisaako omusolo ne zirekeraawo okukuba ennyimba zammwe ne zikubanga z'abalondemu ng'ate ku lulimu mubadde musasula ne TV ne radio zikuba ennyimba. Kubanga you ask your managers. Basasula TV ne radio zikuba ennyimba zaabwe. Ask them. Kale munaabasaako omusolo ng'okuba ennyimba zammwe bazitya bakuba z'abaana babawadde ez'obwereere. Who is going to benefit in this? Who is going to benefit? Kyesaagala mwerabire, kyenjagala muteeke ennyo ku mutwe gwammwe mukijjukire nti muyinza okuba nga mutunuulidde public ne public tuli abantu obukadde 47 naye ne URA tesolooza musolo gw'abantu babeera million 3. URM Uganda tesolooza musolo gw'abantu babeera million meka? Kale bwe munaba mutunuulidde population, that is a big hindrance to your progress. That is a big hindrance to your progress. Bampita Godfather, mubeere bulungi.